libadde sanjirere ku kigo ky'emitala Maria Empigi nga yali ku mbaka wa Papa mu mawanga ag'enjawulo. Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja yaguze emyaka 5 mu busaserdoti nga gy'emyaka 15 gimaze ng'omwepisikoopi. Olwamisa etandisira Dr. Sikamanya asaba abasaserdoti okufuukula nga baagazisa abaana naddala abato okuyingira obunadde kubanga ne Ssaabasumba Kasujja ne yalina bafaaza beyeegomba okuyingira obuweereza. Akalezi kano n'akayita mu kisenge gyasula taata gyasula n'akagamba mwana wange ekyalo nakulaakulanga Namugongo akuwa siringi ye ogende Namugongo wajulizi otusabire wotukiikiridde wakagalo. Ssaabasumba Ssemwogerere ayozayeza Dr. Kasujja olw'obuweereza obujjudde ebibala era obugasiza Eklezia mu nsi yonna. Ebyamulinza talabe paati n'amulola mu mirinda gwe n'alera mubi naye ali n'amutwala mu nsi ez'enjawulo ennyingi ennyo n'ayiseemu. Ye omubaka wa Papa mu Uganda Lugibiya Kasubye obubaka wa Papa bw'aweereza Ssaabasumba Kasujja nga mwebazisa olw'emirimu gy'aweereza Eklezia. We warmly congratulate you for your long, energetic, intelligent service. Ye Ssaabasumba Kasujja yeebaziza Katonda amusobozesezza okuweereza emyaka 5 mu busaserdoti. I discovered my priestly vocation at an early age. These two jubilees are today celebrated with solemnity. In 1889. Thank you, Your Excellency, for your presence, which also brings a purple blessing and encouragement to this parish community. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.